Omwezi gumu emabega, Francis Mutebi yasoowagana ne mukyala we era bw'atyo n'asiba engugu. Mu nnyumba yamulekamu ne muwala waabwe w'emyaka 12, wabula omwana ono alumiriza nti okuva olwo kitaawe abadde amukozesa. According to the evidence from the victim, he has committed this offence repeatedly, several times. Kigambibwa nti Mutebi ono lujuuju era nti abadde akomawo eka ng'atamidde n'akaka omwana omukwano. Kino kyawaliriza omwana okuddukira ewa ssengaawe gwe yabuuliramu ensonga era naye n'asitukiramu n'azitwala ku poliisi. And the medical evidence reveals truly the victim was sexually abused. Bino bibadde ku kyalo Kalokola mu ggombolola y'eddwaniro. Ate Lwamata mu disitulikiti y'emu ey'Ekiboga, poliisi eggalidde omuvubuka w'emyaka 17 ku bigambibwa nti yasooberedde akawala ak'emyaka 6 n'akatunuza mu mbuga ya Sitaani. Kigambibwa nti bazadde b'omwana ono babadde bamuleseewo yekka, omuvubuka ono w'okumuliraano n'amugwikiriza munda mu nnyumba yaabwe. Went and the time when the victim was just coming from having a shower, and as she got into the house, he followed her and lured her with 300 shillings only, and in addition deceived her that she was sent by the mother to love the victim. Bino byabaddewo mu kiro ekikeesezza olwaleero era omuvubuka ono yagezezzaako okudduka abazadde bwe bamusanze afuluma ennyumba. Baasobodde okumukwata wabula ebyobuliisamaanyi abyegaanye.